Essula eyokuna. Entalo zivaawa n'okulwana kuvaawa mu mmwe. Si muno mu kwegomba kwammwe okulwana mu bitundu byammwe. Mwegomba so temulina, mutta era mwegomba so temuyinza kufuna. Mulwana era mutabaala. Temulina kubanga temusaba. Musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi, mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe. Mwe abakazi abenzi, temumanyi ng'omukwano gw'ensi bwe bulabe bwa Katonda? Kale omuntu yenna bw'ayagala okubeera mukwano gw'ensi yeefuula mulabe wa Katonda. Oba mulowooza ng'ekyawandiikibwa kyogerera bwereere? Omwoyo gwe yatuuza mu ffe gwegomba okuleeta obuggya, naye yeeyongera okugaba ekisa. Kyekiva kyogera nti Katonda alwana n'ab'amalala naye abawombeefu abawa ekisa. Kale mujeemulukukirenga Katonda, naye mulwanenga ne Setaani, naye anaabaddukanga. Musembererenga Katonda, naye anaabasembereranga mmwe. Munaabenga mu ngalo abalina ebibi, era mutukuzenga emitima gyammwe mu abalina emmeeme ebbiri. Munakuwale, mukube ebiwoobe, mukaabe. Okuseka kwammwe kufuuke ebiwoobe, n'essanyu lifuuke okunakuwala. Mwetoowazenga mu maaso ga Mukama waffe, naye alibagulumiza. Temwogeraganangako bubi abooluganda. Ayogera obubi ku w'oluganda, oba asalira omusango w'oluganda, ayogera obubi ku mateeka, era asalira musango mateeka. Naye bw'osalira omusango amateeka nga toli mukozi w'amateeka, wabula omusazi w'omusango. Eyateeka amateeka era omusazi w'omusango ali omu, oyo ayinza okulokola n'okuzikiriza. Naye gwe asalira omusango munno gwani? Kale nno mwaboogera nti leero oba jjo tunaagenda mu kibuga gundi, tulimalayo omwaka gumu, tulitunda, tulivuyisa amagoba, naye nga temutegeera byankya. Obulamu bwammwe bulinga kiki? Muli lufu, olabika akaseera akatono ne lulyoka luggwaawo. Bwe mwandyogeredde nti Mukama waffe bw'alyagala tuliba balamu era tulikola bwe tuti oba bwe tuti. Naye kaakano mwenyumiriza mu kwekulumbaza kwammwe. Okwenyumiriza kwonna okuli bwe kutyo kubi. Kale amanyi okukola obulungi n'atakola, kye kibi eri oyo.